Bino bibadde ku kyalo lwa Dabbi Matuga mu division y'Egombe mu municipal y'e Nansana. Abaana Fina Namulindwa ne Rose Nansumba bwe bazze ku kitaabwe John Sewambwa ow'emyaka 7 ne bamugoba mu nnyumba nga bagamba nti asusse okubaswaza. Ennyumba eno gye bamugobyemu eriko n'emizigo gy'abapangisa era nga zino zonna Sewambwa agamba nti yazizimba ne mukyala we yakafa okuggyamu ensimbi ezimulabirira kyokka abaana kye bawakanya. Ogenda kunkola nze saagala abasajja bakulu babbi okimanyi olinawo wadde baati wano naye ozekayanira bitali bibyo oli musiru okayanira bitali bibyo konna kakamwenyereketa ebitali mu makulu okayanira bitali bibyo okayanira bitali bibyo leete ekiraga nti wano wawo toyinaawo ki nyafoma z'omutta okomyewo kyotwala ebintu bye tuli fe tugenda birwanira abasigalawo toyina kyogenda kutwala ze nkulayirira n'ako akakono k'akalema tetwakalema. Nze nagula wano naye abaana bannemesezza wano bwe buzibu obuliwo era olaba omupaliso guno mbadde nguleese neebake olw'obuzibu olaba omukono guno napaka sanga sinaba kubazaala abo olaba omuwala oyo mukulu naye mu buzibu bwange abo abaana tebabutunuulira bo bwe batunuddemu buli kiseera baagala kumbonyaabonya. Nnyabwe yafa mu kufa kwabwe kati bo ne bagamba nti wano waabwe. Nagulawo wano mu 1978 nenzimbawo 1979 nenziruka nengenda olutalo lukomyewo ndi wano abaana baneefuukiddemu ate nga bampita kitaabwe nze simanyi oba si baana bange oba bange. Namulindwa ne Nansumba bakira obwedda babadde nga baweereza kitaabwe ebigambo kyokka nga naye agira n'abaddiza. Agali mukyalo gakulemeba bakafaanana buli oboddayo togenda twala kyotaasimba ate kyesazimba ojja kulaba we nakizimbira tewali kyewazimba wano toyina kyogenda twala wazimbadde wagisimbadde omusajja oyo bannaye mufere wazimbadde ennyumba eno. Sewambwa atuuse n'okwewuunya omu ku bawala be okumugoba mu nju kyokka nti nga yamulimba nti ali ku ssomero n'amuwanga ebisale by'essomero wabula nga yalabira awo ng'ono ali lubuto. Oyo Rose Nansumba kuliko Betty Namugaanyi kuliko Semugenyi Silvesti kuliko Aneti Nalugoba kuliko Namuyimbwa Fiina kuliko Angela Namugenyi sigwe mukaaga ate biruwa ebintu byonna ey'engulu natundayo nga bo be basoma kati mu ssaawa envanyuma nga bagansisa abasomesa ninga nabasomesa era omwana omu omulenzi namugulira n'epiki ng'ali Makerere agamba ngenda ebibuuzo bimpitako n'angamba ngulira ekidduka nengula epiki n'atambula kati ogimubuuza tagiraba. Sewambwa atuuse n'okweyambula okulaga ebyamutuukako ng'atoba okubeezaawo abaana bano abamukaayuukidde mu kiseera kino. Wano abakulembeze b'ekitundu kino okuli akulira ebyokwerinda Swaibu Makanga basabye bekikwatako okuvayo bayambe ku musajja mukulu ono gwagamba nti ye yennyini maka gano agaamugobeddwamu. Ngambye muzeeyi akomawo awakaagwe ne mmanya kuba abantu abaliwo manyi batambuufu tibayinza omukuba ku ekinyimiriza wabula sizze nga kuwoza ki kusindika muzeeyi lwampaka mu nnyumba wabula nzize kukoma butebengevu kubanga manyi tiwali waki wakaawe naye bisigadde simanyi bakikibe naye basaba abakwatagana n'obuyinza bano bagoberere ebintu bino mu nsonga mu bulungi bisobole okuggwa. Abaana bajjamu obutakkaanya
ku nsonga y'ekizimbe kino oba ya poloti eno eri wano nga maama amaze okufa. Taata agamba abaana tebalina buvunaanyizibwa n'abaana bagamba taata talina buvunaanyizibwa. So kakati wakati awo bwe twagala obwenkanya. Ajai Samuel yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.